AMAWULIRE ku 9:3 BTFM gakusomerwa Tom Mulondo gakutuzibwako DFCU Bank. Wasuzoti najo sinziro okutuwuliriza mawulire ag'obudde buno ejje lya UPDF lekodde abajambula ba ADF bonna baali yagadde okwewaayo mu mikono gy'amagye ga UPDF okukikola mu bunnambiro ng'omukisa gukyaliwo bwana babakutaasa bulamu bwabwe. Ayogerera ekibinja ekya Mountain Divisions era mu kikwekweto ekya Operation Shuja Major Bilalo Katamba ayogedde bino bwabadde ategeeza eggwanga ku batujju ba ADF ababiri abamaze okwewaayo eri ekibinja ekyokusatu nga kina makanda gaakyo gali Kasindi wali mu North Kivu ku muliraano mu ggwanga erya DR Congo. Katamba era ategeeza nti waliwo n'abatujju babiri abaggiddwa mu budde amagye ga UPDF mu bikwekweto ebikoleddwa era nga wano waliwo n'emmundu ezinuddwa awamu n'ebirala ebibadde bikozesebwa Abayekera mu kitundu kino. UPDF egamba nti era esobodde okununula abantu abawera ddala 7 nga bano baali bawambibwa abatujju ba ADF era nga mu kiseera kino bali mu mikono egy'amagye ga Uganda. Kati ababaka ba Palamenti bava mu bitundu ebiri mu bizinga baagala gavumenti efuba okukuuma obulamu bw'abantu ng'eteekawo ebifo obulamu bw'abantu bwe bulina okutaasibwa wali ku mazzi mu kifo kya gavumenti okuwera amaato okutambula mu budde ate obwekiro kye bagamba nti kino kyakukosa nnyo embeera z'abantu abawangaalira mu bizinga. Omubaka w'ekyamuswa Moses Kabuusu agamba nti entambula y'oku mazzi nzibu so nga n'engendo zibeera mpanvu ddala nga kati ayagala gavumenti eteekewo ebifo eby'enjawulo n'ebibinja by'abakugu abayinza okukola kununula abantu singa wagwawo obuzibu ku mazzi. Ono n'abadde ayogera ku by'omuyiggo ogw'okuzuula emirambo gy'abantu abakyalemedde mu mazzi oluvannyuma lw'akabenje k'eryato akaagwawo ku Lwokusatu olwa Ssabbiiti ewedde. Waliwo ebizinga nga bw'olinya wano Kasenyi n'osimbula saa 6 eri otuuka mu 6 ogw'ekiro oba 8 kati oluga nti bw'otuuka mu nnyanja okuba endobo mpaka lwe bunaakya tuteekawo safeguards ziyamba muntu ali ku mazzi atuuke gy'agenda. Gamba nga gavumenti yalya ssente eza looni wano twagiwa ssente za looni nti eteekewo rescue centers nga zirimu radar gadgets eziraba. Ate poliisi egamba nti eri mu kwetegereza n'okunoonya ezuula ekiri emabega w'abasirikale baayo ababiri abagambye okubanga baweereddwa butwa era nga kati bapookeza mu ddwaliro e Kaperebyongo. Abasirikale bano kuliko Patrick Ebenu ne munne Achani Beatrice nga baguze ebyokulya mu maduuka g'e Kaperebyongo bye baagasse ne bakola ekipooli olwo nno ne balyoka bawuuta. Kyokka embeera yabatabuseko nga wakayita akabanga katono era Michael Longole ayogerera poliisi mu bitundu bino agamba nti abakugu bali mu kwekebejja okulaba obulwa bwe bwavudde kyokka n'ategeeza nti abasirikale baabwe bano kati bagenda bakuba ku matu. Bwe gabadde ag'enkya ya leero n'ate pulogulaamu sisimuka kekutwale mu maaso.